Mbaniriza nnyo ku mukutu Joseph Tamale Mirundi ku Facebook saako Tamale Mirundi official ku YouTube ku Instagram gye tuli Instagram gye tuli saako ne Twitter. Yenze Salongo Kawanka kapita omwanjuzi era omutemitemi oba omutesitesi w'omukutu guno guyitibwa Tamale Mirundi official wa YouTube kwe tusinzira okubanga tubaweereza ebintu eby'enjawulo. Tamale Mirundi abatumidde kuno nno ku mukutu guno tuyisaako emboozi zonna ne programu ze zonna zakola ku TV ez'enjawulo ezitalina copyright oba ezitalina bwannannyini eri media house abazikoledde saako okuteekako obutabo bwe bw'abadde abuuza obutabo bwe genda ku mukutu guno gwennyini ojja kusangayo playlist eyitibwa books Joseph Tamale Mirundi books oba books gendayo ojja kunondamu title yonna gy'oyagala okawulirize. Obutabo buno buli available ku Uganda Bookshop saako ne wali nga ku Diamond Trust wabweru waliwo abatunda magazines waliwo omukyala abeera n'obutabo buno bweyunire obugule. Most titles tulinayo nyingi nnyo londako so naawe wabeera nga ogenze ku mukutu gwaffe n'otakasangayo ojja kuba otutera mu comments nti njagalayo akatabo bwe kati tusobole okulowooza okukatranslatinga n'abasaba PDF format oba format ez'okusomebwa tubasaba nti ezo zo tetuzigaba PDF format zo tezigabibwa ku mukutu guno. Ku mukutu gwe gumu tubateerako okunoonyereza okw'enjawulo okuvudde mu bye tuzudde mu kitongole ekya MISO Mirundi Internal Security investigation zino tuzeesigamya ku bizibu ebiba bigudde mu ggwanga nga twetaaga okuba nga tubirabula bannayuganda. Kaaka kapita mbaawo okutematema nakukuteekera nga kuteekako bintu bino okusobola okulaba ng'obiraba kubenze mukuŋŋaanya era omwanjuzi w'omukutu guno. Omukuŋŋaanya era omwanjuzi gwe mulimo gwange gwenkola ku mukutu. Leero ndeese eki? Leero tubaleetedde akatambi kano nga akatambi kano twagadde tukakole akatambi kano ke tukoze olwaleero twagala kagende eri omuntu yenna alina ekidduka mu ngeri ya pikipiki naddala eza boda twagala okubanga akatambi kano tukakolera oyo alina emmotoka ye ey'obwannannyini abavuga eza gavumenti. Akatambi kano tukakoze katuuke eri omupoliisi akola mu kitongole ekirabirira ebidduka mu ggwanga n'okubirambika. Akatambi kano tukakoze kagende eri Uganda Revenue Authority ne bannaffe abawaayo abakola ku by'obwannannyini bw'ebiwandiiko by'ebidduka mu ggwanga n'abo bonna abakola number plate. Akatambi kano tukakoze kagende eri omusuubuzi asuubula spare w'emmotoka saako n'oyo ali mu garage makanika naye makanika tukakoledde saako ne general public at large mwenna kabakwatako. Akatambi kakwatagana ku ki? Mu ggwanga Uganda muyingiddemu akuuma akabba boda n'emmotoka era nga bannaffe kateero ekayingiza mu ggwanga oba ekibinja ekikayingiza mu ggwanga ekyababbi kimanyiddwa ate kirina wide network mu ggwanga lino. Wano mu Kampala ekibinja kino kitaddewo galaji zaakyo ez'enjawulo ne kiteekako n'abavubuka abato abalina obukugu mu kukanika saako n'abavubuka abalina obukugu mu kuvuga n'okubuzaawo ebidduka eby'enjawulo mu ggwanga era nga kateera eno ereese omusimbi munene mungi nnyo gwetadde mu kubanga ekikolwa kino ekibi kiyingira mu ggwanga. Omulimu gwaffe kubeera nti nno tubitegeera ne tubikwanjulira so bwe kikwatako yenna ffe tututeeka mu nkola wabula weyambisa akatambi kano okwongera okunoonyereza. Tetujja kuwa kunoonyereza kuba ffe situkola kunoonyereza kwe kugenda kuwa poliisi oluusi muyinza okugamba mwe mulina obukugu naye ndaba obukugu bwammwe temusobodde bweyamba kuyamba ggwanga naffe katukole kino. Mu katambi kano ogenda kuwulira engeri boda gyebbibwa n'oddamu n'ogiraba enkya nga siiyo eyabadde eyiye kawungeezi ogenda ogitunulira ku makya nga yakyusiddwa akuuma kano n'ebeera nti no tekyaliyo. Mu katambi kano kennyini ogenda kuwulira emmotoka yo bwebbibwa mu kiro kimu bugenda okukeera ng'emmotoka yo yakyuse endala nga ne bw'oba ogirabye n'ogyefaanaanyiriza okugikwata n'okebera mu Uganda Revenue ebeesoma muntu mulala nga tekyasoma mannya gano. Mu katambi kano mwennyini ngenda kulambika ebifo eby'enjawulo ekikolwa kino ekisinza okukolebwa nammwe abakirimu musobole okubeera nga mweteekerateekera embeera y'obulabufu gye tugenda okuba nga tutaddewo. Teekako komenti zo ez'enjawulo. Nga nze omwanjuzi era omutesitesi w'omukutu guno ngengera okutegeeza nti byenjogera sina muntu gwenwanyisa wabula kutuba tubijje mu kunoonyereza ate sina bizinesi ya muntu gye ngenderera kusuula era nfaayo nnyo okulaba nga njogera ebyo byokka ebituufu nga mbiteeka ku mukutu guno kuba sina sponsoringa omukutu twakuteekawo okubeera nga tulabula bannayuganda. Akuuma akabba boda ngenda kutandika nga nnyonnyolako pikipiki olunaku olw'enkya tugenda kuteekayo akatambi nga twogera ku bannaffe ab'emmotoka naye mukana akatambi kennyini enziba n'enkyusa ziyinza okuba nga zifaanagana nawe emmotoka olina okukalaba. Tubakubiriza okukasheyaringa n'okwongera okukubaganya bannaffe abalala oba okwogera nabo basobole okutwegattako. Akuuma kano akayingidde mu ggwanga kakola katya?
Njagala okubategeeza bannayuganda nti tukizudde nti boda zibbibwa ate ne zisigala mu Kampala ne bugenda okukeera ku makya nga boda eno yakyuse oba pikipiki nga yakyuse oba nga emmotoka yo nga yakyuse nga tokyasobola kugitegeera nti yo akuuma kakola katya byendeese n'obujulizi n'ebitundu ebyenjawulo. Bannaffe abali e Katwe, bannaffe abali mu Kisekka, bannaffe abali mu Ndeeba n'ebitundu byonna ewe yasinze okulabikira galaji engundiivu mu Kanika, twagala okubategeezaako nti mulumbiddwa omuze oba ekikolwa ekyokubeera nga pikipiki zino bwe zibbibwa mulimu bannammwe ababakoleramu. Bano ababakoleramu simanyi oba bavumaganya mulimu, simanyi oba baagala kufuna mangu oba mmwe kennyini mubimanyiiko nga mubifunamu. Naye twagala okubategeeza nti kino si kirungi era ebikolwa ebibala ebigenda okuva mu kulabula abantu bye mugenda okufuna era bizinesi zigenda kugwa oba nga mugenda kukyesonyiwa nammwe mugenda kukirwanyisa gye mukolera gye mufuna ekikumi ekitwala abaana bammwe mu masomero. Mbabuulira mulimu bannayuganda Kateero ennene, Kateero eno nnene erimu abagagga bano abanene abaagala okufuna ennyingi ng'ate tebazirwaniridde. Abagagga bano baataddewo ekiwenda ekigula boda enzibe saako n'emmotoka enzibe era baazifunidde obutale obw'enjawulo mu mawanga agatuliraanye. Kibadde ekikolwa kino kijja kikolebwa naye nga tetunaba kutegeera lwaki kikolebwa. Akuuma kano kaleetebwa mu ggwanga nga ekikaleesezza kukyusa motoka za gavumenti zibbibwe ate zitundibwe mu mawanga amalala eza gavumenti. Muno nno nga mwalimu ekkobaane lyetulowooza nti abo abazivuga baali beekobaanye n'abaagala ozitunda basobole okulangirira nti yabuze ate olumaze oluvannyuma nga bwakatya ebeere nga ebuzibwawo ate etundibwe nga naawe ne bw'ogisanga tosobola kugimanya. Bannaffe Abangereza kino kizze kyeyugira nnyo mu Range Rover zibazze bano naano mu ggwanga. Oza mwakiwulirako nti waliwo Range Rover ezivuga ku nguudo za Uganda, Abongereza zezeenona naye ate nga zireetebwa mu ggwanga nga za njawulo nga n'ebiriko bikyuse ne weebuuza kikolebwa kitya. Keekano akuuma. Njagala okutegeeza nti omuntu yenna alina ekidduko okimanyi bulungi nti olina logbook. Logbook kye kiwandiiko ekikuweebwa Uganda Revenue Authority kikakasa obwannannyini. Naddala kantandikire ku pikipiki. Logbook zino eza pikipiki zibaako ennamba eziraga obwannannyini n'eziraga obulambo obuli ku pikipiki eri mu mannyago. Bwebanga si eri mu mannyago oyo gw'omanyi. Kuno nno nga kwe kuli chassis number, kuno nno nga kwe kuli engine number, bagiyite frame number. Namba ebeera ku frame. Njagala mwetegereze, ngenda kubagereza ddala ku pikipiki ezisinga okubeera nga zibbibwa mu ggwanga. Ye pikipiki eyitibwa Bajaj Boxer. Ku Bajaj Boxer wano mu Mayembe wano woolaba wabeerawo ennamba eyitibwa frame number. Ennamba eno ekwataganira wamu n'eyo ebeera mu katabo kali akakuweebwa akalaga obwannannyini oba giyite logbook eraga obwannannyini bwa pikipiki. Wansi wa pikipiki zino naye wabeerayo endala gye bayita engine number. Eno nno nga ye nnamba enyigibwa mu kyuma, ejja enyigiddwa mu kyuma muli munda nga enyigiddwamu nga kizibu okulowooza nti nno esobola okukyusibwa. Kizibu okulowooza nti nno ennamba eno esobola okuba nga evaako n'ekino kyewuunyisa. Ndowooza mujja kwegendereza naawe abadde tagimanyi nga pikipiki ogituddeko ng'omugaga agikuwa weegendereze ennamba ezo. Musobole okuzeetegereza mulabe ennamba zino oba obeere ng'ogikutte kubanga bw'onaagenda nga ekidduka kye kikubuzeeko mu ngeri gye tugenda okunnyonnyola ojja kuzeetaaga. Abamafiya obanga Kateero akabinja akaze mu ggwanga oba akatigumya bannayuganda mu kubba emmotoka ne pikipiki naddala pikipiki kaguze ekyuma kino kikola kitya. Njagala okutegeeza gwe munnayuganda yenna nti baleese akuuma kano awo woolaba ewali nnamba katutandikire wali nga pikipiki ebbibwa mu ngeri yonna gyebbibwa obukodyo obwo tuzze tubawo era ku mukutu guno kwebuli genda ku mikutu gyaffe ocekinga empulesi zaffe ojja kusanga nga tulina obukodyo bwe tubawa basinga okubbiramu boda n'okutestinga okulaba pikipiki ezibbibwa zitya. Mukano kyenziza okugamba sijja concentratinga nga bagibbye sijja concentratinga egibbibwa etya concentrating wali nga bagibbye. Pikipiki bw'emala okubbibwa njagala okutegeeza nti waliwo bamafiya abali mu bitundu by'e Nansana, abali mu bitundu by'e Katwe, mu galagi z'omu Ndeeba ne mu galagi z'omu Kisekka nga bano nno bamanyiddwa ba specialist abakugu. Abagalagi mubamanyi alabye akatambi kano mubamanyi bakugu. Bano balina akuuma akagenda balina style gye bagenda ne bagenda no ku frame number eno gyolaba ku pikipiki ne bagisiimulawo batya.
bayina liquid gye bayiwawo. Liquid eno nenafuyamu ekyuma kino ne bakoona ekyuma kino ne kibanga ekigwamu wano olaba enamba eno oba gye bayita frame namba eno ebeera mu katabo kali akalaga obwannannyini. Kali akatabo akalaga obwannannyini. Era bwe bamala okukoonawo awo jjukira ekigendererwa ky'okukoonawo ky'ogenda okulaba mu katambi kano kiba kyakusiimulawo ennamba eno. Bayina ennamba eno gye basooka ne basiimulawo eyo gye nkulagawo frame namba. Kaakati frame namba eno basooka ne bagisiimulawo ne bakoonakoonawo ne bagisiimulawo oluvannyuma ate ne bamala ne balinoonya engeri gye bagololawo. Oba ne bateekawo olunnya olutono naye nga yo bagikolokoseewo basobola ennamba eno okubeera nga awolabaawo mu kifuba ewali nnamba ku pikipiki eno n'abalina pikipiki ez'ekika ekirala ng'ezizza kwono munoonye frame namba weebeeri basooka ne bagikolokotawo. Bwe bamala okukolokotawo ennamba eno nga bamaze okugijjawo baddamu ne bafuuwawo akalangi ako okusinziira ku pikipiki kala gye baba bagifuuwa ku frame ebiseera ebisinga kale ne baya black. Bwe bamaliriza okufuuwako wano ne balindawo ne wakala akuuma kano abamaafiya bano ke bakozesa bamala okusiimulawo ne baleeta akuuma kano ekyo kankireke kalina ensimu ekaava ne kayingizibwa mu ggwanga ne bakaleeta. Bwe bamaliriza akuuma kano akaleeteddwa mu ggwanga kaliko ennamba zonna ezeetaagisa okukyusa frame namba. Bwe bamaliriza okukyusaawo nga baleeta akuuma kano nga bakoonawo ennamba empya. Ennamba empya gye bakoonawo eyo yeeba ennamba gye bawadde pikipiki era ennamba eno bo nga bo abanyazi bano babeera bagimanyi. Njagala weetegereze pikipiki eno nti pikipiki eno ebeera n'ennamba endala eyitibwa yingini namba. Yingini namba yeri wansi wa pikipiki eno. Ojja kukebera gwa abadde tamanyi waweeri oba noonya ku kika kya pikipiki ky'olina obuuze yingini namba eriwa ne woba ogigula buuza waweeri. Yingini namba eno naye balina engeri gye bagisiimulawo mu kubeera nga bayiwawo liquid egonza ekyuma kino ne basooka basiimulawo ne bakoonawo ne wafulateninga bwe bama ne baleeta akuuma kano. Akuuma kano bwe bakaleeta bakawummuza wali wennyini nga bamaze okusprayingawo bamaze okufuwawo kalangi ne bakawummuzaawo awo wennyini awo ne bakoonawo ennamba empya. Kakati ennamba empya njagala ndite relationship mu bintu bino. Njagala mbiteekemu aba revenue, mbiteekemu aba garage, mbiteekemu poliisi. Bwe baba nga bamaze okukoona piki eno balina ebintu ebyenjawulo bino nno bikolebwa aba garage abakugu abali mu Kampala wano. Bwe bamala nga bagololamu bwe bamala okugololamu nga bateekawo akuuma kano nga bakoonawo ennamba. Kateera eno ekolaganira wamu n'empeke ezimu ezaavunda edda empeke ezaafa edda eziri mu Uganda Revenue Authority emwechekinge. Njagala okubategeeza nti byenjogera mbimanyi era yenna wabegala okuwakanya akatambi kano wakanya naye byenjogera mbimanyi ate mbitegeera. Bannaffe ab'omu revenue abasajja bano balina enkola bbiri ezikubawo ennamba empya ku pikipiki enzibe. Nabagala sigenda concentratinga ku pikipiki lwaki bagibba. Abasajja bano babeera ne pikipiki eyaabwe eyagulibwa oba ekidduka ekyabwe ekyagulibwa oba ebidduka ebyagulibwa edda. Ng'ebidduka bino biba byagulibwa dda mu mannya gaabwe era nga balina zirogubuuku ezaddala eza pikipiki ezo oba ez'emmotoka ezo. Katambi ku mmotoka ngenda kukabalaga ate byo byewuunyisa kino nja kukyewuunya. Kaakati baddira bw'amala okubanga ajjawo number plate bw'amala okubanga ajjawo namba eyo oba frame namba oba yingini namba oba kyesisigama n'agisiimulawo amaze okufuwawo ka spray wamaze okubeera nti no wakala addira n'akoppa ennamba ya pikipiki eyiye gy'amanyi nti yiye yennyini pikipiki eyiye n'afuna ennamba zino eziri ku kuuma kano ne katandika okukyusa frame eno ne kagikyusa. Kati ennamba gy'akoonawo yeri ebeera ku logo book eyiye ey'obuntu n'akoonawo frame namba eya pikipiki eyiye gya owninga eyiyo bagye yagula mu mannya ageri mu mannya amatuufu balina gye yafuna mu mannya amatuufu n'agenda n'eyingini namba n'agikyusa n'ateekawo eyo eri ku logo book eyiye gy'alina nga ziri amazo zisiimulawo. Akuuma kano kayingira mu ggwanga ate kagenda kufuukira eggwanga lino ekizibu gye bujja bwe mutegendereza. Nkubuulira gwe otegeere naawe abadde akimanyi okitegeere nti twakitegedde. Abantu ba bulijjo naffe twavuddeyo ne tukitegeera omulimu gwaffe kunoonyereza.
kakati bwe bamala okuteekako enamba ezaabwe ze bamanyi bakuba bulungi eri mu revenue buli kimu ne bakikyusa balina empeke enkyamu ze bakolagana nabo balina abantu be bateekamu omudidi gwa ssente bakolagana nabo amala nga bamala okukikyusa balina engeri yaabwe ngenda kuwa engeri nnyingi naye eyo esooka so nga bamala okugikyusa nga baddamu bafuuwawo ng'efuna ingini namba ne kyesisi namba esoma amannya gaabwe gennyini ge bamanyi ge balina musajja wattu enkeera obeera onoonya ng'olaba pikipiki ng'ogyefaananyiza ng'ogamba eno yange ng'oleeta n'ebiwandiiko bitwala ku poliisi bagamba pikipiki yino ngikutte yange ng'oba logo buuku ng'esoma ennamba nga bagenda wali ku pikipiki kwennyini nga bakoppako ennamba ng'ennamba bwe bagikebera si ye pikiyo naye nga gw'ogiraba yennyini gy'obadde ovuga nga si yeeyiyo era abakuba mu revenue nti bannange mutukeberere ani the real owner oba ayina obwannannyini obwaddala ku kidduka kino basanga ng'oli ennamba empya gye baataddeko yayina obwannannyini naye nga gwe amaaso tegasobodde kulaga nti wano waakyusiddwa kuba balina obukugu n'akuuma kano kayina obukugu mu kubanga kakyusa ennamba zino engeri ey'okubiri chassis no frame number eno bagiyite chassis nabo bayingini number bayina engeri gye bazikyusaamu ne bagiteeka ku side endala ndoza bwetegereza pikipiki eno olaba side eno gyeri omukono gweriko bagira ate bwe balaba nti wano woononese nnyo bafuwawo baddamu ne batereezaawo ne babaako engeri gye bookyayo ng'ate baddamu ku side endala nga ennamba eno baginyiga ku side endala nga tebanyiga wano wennyini wamaze okwoza kuba wano ennamba babeera nga bagikolokoseewo nga banyiga ku side endala njagala era okyetegereze bw'agenda okugula pikipiki agula ekozeeko njagala okyetegereze kebera frame wano olabe oba sinkolokote eba nkolokote zaako buza muganda wange duka buddusi business ebekoze eki business ebekulemi kakati njagala okukutegeeza nti bwe bamaliriza okukyusa abasajja bano balina number plate ez'enjawulo njagala okubuuza abasajja ba revenue lwaki mu ggwanga yaffe Uganda temubaako engeri gye mu collecting number plate za pikipiki enkadde singa wabaawo agenda lwaki temuteekawo enkola nga pikipiki yonna ekaddiye oba enkadde etakyali mu mbeera nga abamagala you put them at task okuproducing a number plate zino nga bwe tuwulira abeddagala twali abeddagala tuli aba medical stores nti eddagala bwe libeera mu store ne balowooza nti no linaleeta obulabe ku bantu balitwala ne balyokya nga bwe twakiwulyako mu Bank of Uganda nti ssente bwe zikaddiwa bazitwala ne bazookya twakiwulirako lwaki mmwe number plate zino ezikaddiwa ku pikipiki buli lunaku lwaki muzirekera abamagalagi abakuuma kano bamaliriza bakola batya mu Uganda mulimu abasajja abatandisewo business eyo collect number plate bagenda mu magalagi ne bazigula oba wantu yonna gye batemera pikipiki oba gye batemera ezibateeka mu spare bano bo babulooka bagula number plate bwe bamaliriza okugula number plate ebiseera ebisinga number plate zino nga bamaze okukakasa nti boda eno emaze okubeera demolished oba emenyeddwa oba etundiddwa mu spare number plate bazitereka kakati tudda wali kukuuma bamala okukyusa chassis number yamambala ne bakyusa biki ebiseera ebisinga bakyusa ne bagiwa number plate empya etamanyiddwa kino nno kikolebwa abamagalaji kuba ebiseera ebisinga bagula pikipiki ne bagigulira ku logo buuku enenne enkola abalina akuuma kano bagikoze nnyo bagula pikipiki enkadde ne babawa ne logo buuku eya original owner ono bw'amala okubawa logo buuku nga ekawungeezi oba olunaku oluddako nga pikipiki endala ebbibwa pikipiki eno bwebbibwa nga bagikyusa akuuma kali nga kagikyusa nga bagiwa namba plate ya pikipiki eyo yatemeddwa nejibwawo nga bateekako ne chassis namba n'engini namba eza pikipiki eyatemeddwa yo nebanga ejibwawo nga bateekako ne namba plate empya musajja mukulu bw'oddayo okugenda okucekinga pikipiki eyo ogenda okusoma ng'esoma amannya matuufu ogenda okusoma ng'esoma gundi ntuufu engini namba ntuufu ogenda okusoma mu revenue ng'eyina gyesoma kumbe pikipiki eno yakaddiwa dda nejibwawo netemwatemebwa tekyaliwo babbi empya ne banyigako akuuma kano ne kanyigako ennamba endala kino kisinga kukolebwa abamagalaji era nga bano bali basuubuzi basobola epikipiki enkadde ne bazidemolishinga kweyo epikipiki ne babbirako endala
Enkola eyokusatu twagala okubuuza bannaffe aba revenue ani afulumya number plate ezifaanagana. Abasajja bano bwagula pikipiki ebiseera ebisinga njagala okubategeeza nti osobola okusanga mu Uganda pikipiki 2 nga zirina ennamba emu. Bino byenjogerako mbimanyi. Byonna gwe kikwatako njagala mbikugambe obiwulire. Bw'obanga tobiwulire munnange naawe ekyo ky'oba osazeewo ndowooza kirina kubanga ekyo kiri part of eggwanga lino. Pikipiki ezisinga zina number plate emu ng'efaanagana osanga pikipiki 10 ezikwata ne 20 ng'omusajja omu yazirina. Yagula pikipiki emu n'asuubulirako ne number plate endala 5 oba 10 ezifaanagana n'azitereka. Bw'amala okuzitereka ne batandika okubba akuma in action, akuma kana akaba mafia in action. Ekawungeezi bamala okubba pikipiki naddala ezo zolaba abagoberera ezo bokisi empya ng'era baddamu bayita mu process eri gye nkugambye nga bagiwa chassis namba endala nga bagiwa engine namba endala nga bagiwa namba plate endala nga bagitunda mu kitundu ekirala. Obukodyo buno bamala obukozesa ba making sure nti nno ewali number concentration ya number plate zaabwe ate no bagitunzeeko ewalala era bagiwa block omulala. Byenjogera mbimanyi ate mbikakasa. Twagala okubategeeza bannayuganda nti ensi eno tugiinako share. Ensi yaffe tulina okugirwanirira ebeere mu mbeera ennungi buli omu alwanire w'abeera ali. Kaakati nno mu katambi kano nyongera okutegeezaako nti eyo kekuuma kano kenyonyo babulya naye nga abasinga okuba nga bakalimu be basajja bano abali mu magalaje n'abagagga. Kateere eno nene gwagyeyimbyemu njagala okitegeere nti nene kubeekwata ku revenue neekwata ku poliisi mulimu bannaffe abafuutiikaawo neekwata ku basuubuzi neekwata ku bamagalaji neekwata ku baana abato beeyambisa okubba pikipiki neekwata ku kirala. Ndowooza ekintu kino okirabye weetegereze pikipiki eno gye basibwe batwe basinga okuzibba. Kakati ng'oggyeko ebyo balina ebirala bye babikyusa automatically bajjako bino ebyuma ne bateekako ebyuma ebirala ne bagifuwa overnight fast dry dasaawa busaawa saawa emu ng'epikipiki emaze okukala eringa etannabaako yadde nti oba yakyusiddwa fast dry n'agikyusa ne bagiwa babulooka. Njakola akatambi ku babulooka abagula pikipiki enzibe nawa gye bali musobole okukitegeera nti omuntu bwakubira ng'afudde mu kitundu mpozi nga bakyusizzaamu bategeeza nti ebintu bino tubikola naye ebiseera ebisinga butambi buno bwe butambula ate baleeta obukodyo obupya bwembawa si bwe busembayo. Kakati olunaku olwenkyagenda kuba nkola akatambi akakwatagana ku bubbi bw'emmotoka n'akuuma akapya akaleeteddwa mu ggwanga okubeera nga kabba emmotoka. Akuuma kano kakozesebwa katya ne baani abakenyigiddemu. Abasajja bano abenyigidde mu kubba ebidduka bino naddala ku bodaboda njagala okubategeeza nti bakafulu ba specialist tebalina bye bakolera wabula balina galaji ez'enjawulo ze bapulantingawo. Balina galaji ez'enjawulo ze bapulantinga mu kibuga omwo nga bayitanga bamasinali najja n'akyusa pikipiki bugenda okukeera ku makya nga tekyaliwo pieces tezikyaliko etwalibwa kutundibwa nga naawe ennyiniyo ne bw'ogisanga tosobola kubanga ogitegeera. Eyo nsonga nkulu. Kaakaka mbaddewo kubanga nkuweereza akatambi kano naye njagala okutegeeza nti nno ate abatiisatiisa mwongera okututiisatiisa nja kukola ng'obutambi buno nga nteekamu n'amanyi kubanga ebbanga lyonna lye mbadde ebintu bino mbikola. Sijja bbaga nti mulina kye musobola kunkola naye ate temusobola kuntiisatiisa kunzijja ku mulamu. Mulina kye musobola okukola naye kisobola ate kubanga kikola ki tekisobola kubanga kinzijja ku mulamu. Ng'omulabi waffe ow'enjawulo weebale nnyo okubanga otuwagira weebale nnyo okutwagala. Nyongera okutegeezaako nti nno tuli basanyufu nnyo okubeera ng'otuwagira. Akuuma kano keerinde gw'abadde alina bodaboda kebera yingiri namba kebera chassis namba kebera namba plate yongera okutegeera bw'otegeera njja kuba nkola akatambi okutegeera pikipiki eno yakyusiddwa etya kubanga ofuna otya. Weebale okuba mulabi mulungi weebale kutwagala weebale kutuwagira ate yongera okuteekako comment n'okulayikinga saako n'okwongera okuwagira abantu kugamba okuleeta abalala bongera okusubscribe. Nga bwe twagala bibalungi dindira akatambi ku ngeri gye bakyusaamu